oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Mukama yeebazibwe. Bapita Omusumba Mondo ekkanisa bagita Empowerment Christian Center esangibwa Mutundwe. Ezo ngalo singa ozimanyi wandi zikubidde Yesu. Zongere waggulu. Zongere waggulu. Zongere nabe bwayise baziwulire. Zongere n'atakutegeera ategere nti waliyo Katonda. Continue clapping and let people know there is God. Musumba Jengo. Pastor Jengo. Mukama akuwa omukisa. May God bless you. Amanya bampita Musumba Mondo. Call Pastor Mondo. Musumba Iga mumanyidde ddala kumala emyaka giwera 18. I've known Pastor Iga for almost 18 years. Nze Omusumba Iga nga tannakujja na wano. Before Pastor Iga came here, by that time yakava Musumba Serugo. he had just left Pastor Serugo. Yatusinkana ne Musumba Umar Mulinde. He met us with Pastor Umar Mulinde. N'atugamba ebigambo And these are the words that he told genda us. kuwulira enjiri. I am going to preach the gospel. Ne bwemba nga siriyo mu myaka egijja era ne ngenda kubuulira enjiri. But even if I will not be existing some years to come, I Kati will preach nina byenda the mu lunaku gospel. lwaleero. So as I see today, Omusumba Iga abuulidde enjiri nga mazima gennyini nga letaliiwo nga li mu keesi naye enjiri etambula. truly Pastor Iga has preached the gospel, though he is lying down here. Bw'oba tolina nnigu kati kubirako Yesu mu ngali z'amaanyi. If at all you are not envy, clap your hands to Jesus. Nina ebintu nga bibiri bye njagala kukulekera. There are two things that I need to leave to Olunaku you. mutwalire Musumba Serugo oyo. One day we were with Pastor Serugo. Musumba Serugo mukwano gwange. Pastor Serugo is my friend. Nga twogera ne Musumba Iga. We were speaking with Pastor Iga. Twali South Africa ekibuga bakita Rustenburg. We were in South Africa in Rustenburg. Ku ssimu Musumba gwe n'ambuuza. On phone, I was asked, Omusajja ono atuwalana. this man who is after us, or hating us, what did we steal from him? Twamutwalira ki? What did we take from him? Tujjukira ebigambo bye namuddamu. I remember the words I replied. Okula nga olina ebirooto bingi naye ng'emyaka gigenda ate nga tobiraba osunguwala. When you grow and you have a lot of dreams and years are going, you get angry. Ekyokubiri. Secondly, Nina kye njagala tokulabula n'abasigaddeyo. there is even something I want even to warn those who Kikati are tugenze remaining, mu phase number 2. that now we are entering phase. Eno ekkanisa egenze mu phase number 2. This church has entered into phase number Amaanyi 2. gagenda kweyongera. Power is going to increase. Obuyinza bugenda kweyongera. Authority is going to increase. Ate n'effujjo lino eribaddewo lyonna ligenda kuggwaawo. Even this madness show that has been will end. Mukama waffe yeebazibwe. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Simanyi kiki I don't know or what. omuntu bw'akula oba bw'okula okyuka Maybe when you grow, you change. ng'oli mu myaka egifaanana mwami oyo. That you're in this age that resembles that gentleman. N'olwanyisa Iga wadde nga tayogera n'omulwanyisa ojja okugenda ne mu ntaana. You find even someone who cannot speak, you almost going to the grave. Ne sitaani bw'akutunula akwewuunya gamba ono ampiseeko. Even the devil is amazed of you, surprised that you N'ayeewuunya. He's always amazed. Naye nina kye neebaliza Katonda. But I have something I'm thanking Nti God for. Katonda asaanidde ekitiibwa n'ekyeru. That God is worthy to be praised and honored. Njagala kuddamu ekigambo. I want to repeat the word. Nina omubuulizi omu gwe nawulidde wano jjo. There is a certain preacher I heard here yesterday N'agamba nti oba singa eno baagifuula theatre. saying I wish it turned Naye into nze a mugamba. theater. But this is what I tell Kino you. kifo kya kuwonyezebwamu. This is a healing ground. Emigugu gisigala wano omuntu n'atambula ne Yesu. Burdens are remaining here and someone moves with Jesus. Kanjogere ebigambo bino. Let me speak these words. Ekkanisa ya Mukama waffe Yesu. The church of our Lord Christ Ate namwe Jesus. njagala mbalabule n'abo abatulaba eyo. And I want to warn and tell even you who are there. Teri pasita There is no pastor gwe baatonda nga yalina ekisumuze kitwala abantu mu ggulu. who was created with a key to take people to heaven. Number 2.
teri muntu ng'agamba nti assistant wa Yesu. There is no person who is created as an assistant of Jesus. Thirdly, Yesu engeri gye wamukkirizamu, the way you believed Jesus n'atuyita, and he called us, atukozesa mu ngeri ya njawulo. he uses us in different ways. Nyinza okuba nga siragula, I may be not prophesying, naye wayinza okubeera waalagula. but there may be someone who Naye byonna prophesies. bikolebwa Mukama waffe ayimusibwe But ekitiibwa. all are done so that the name of the Waliwo Lord is n'ayimira ku glorified. kituuti So when you stand on the pulpit n'asasa abantu, and then make people laugh, ennaku ebaveeko. sorrow goes. Abantu abamu tebamanyi nti abantu bajja mu kkanisa nga beetisse emigugu. Some people do not know that they Nga can't weetaaga omuntu ayogera ebigambo ebinaakukyusa, You need obulamu ne someone butikuka to g'emigugu. speak words that will change you and your life changes. Kati nnyabo njagala kubagamba, So I want to tell you Bayibuli that yagamba nti essanyu lya Mukama ge maanyi the gaffe. Bible says that the joy of the Lord is our strength. Kati buli ekikolebwa mu kkanisa So whatever is done in church, kizimba Yesu, it builds up Jesus. kiyimusa It Yesu, lifts up Jesus. era ffe tuliwo ku lwa Yesu. And we are here because of Jesus. Ekyokubiri, Secondly, enkola yange eyinza kuba nga siiyo, my way may not be your way. obula eyinza kuba nga akozesa mazzi, They may be using water. abanga amazzi tegava wa Sataani. Water is not from the devil. Mukama yagaleeta. It's God who created the water. Oleyinza okukozesa n'ebibala. Someone may be using fruits. Ebibala Sataani tatondangawo bibala. The devil never created Katonda yatondawo fruits. It ebibala. is God who created the Abange, fruits. People, buli ekiri ku nsi, whatever is on earth, Katonda yakitonda. God created it. Omwana w'omuntu akikozese. For then the Son of Man to Kati bwe use it. olaba nga tebikukolera, When you see that they are not useful to you, mubuuzaako omutwe. just put your head at Leero bwe rest. bikolera bakubire ddala Yesu eddumu. Let the people who are working for clap your hands to Jesus. Gamba taamiina. Somebody say amen. Kiddemu n'amaanyi gamba taamiina. Come on, say a big amen. Ekirala, Another thing, era njagala kulabula abatuula eyo. and I want to warn those who sit Bwe there mulowooza and you think nti tuli batono, that we are few. tuli bannene, We are big. tuli bangi, We are many. tulina eddoboozi. We have the voice. Akaseera k'akamanyiro kaweddeyo. The time of familiarity has ended. Ekyokuna, Fourth, bino olina okubirabira wano. I have to speak this here. Ayeetegese okukola akavuyo. The one who is ready to do whatever they want to do, Omwami gundi, Mr. So. kika kya No one Yuda. has ever given you the leader, the clan leader of the beginning of Tuyambe, tetukola byokola, tuyambe beere. Help us, we don't do what you do. Bino byaffe bya mu nnyumba yaffe. These are our own inside. Senya tujja kubyemalira. We are going to do everything on our own. Mumpulidde, Have you heard me? mumpulidde, Have you heard me? mumpulidde. Have you heard me? Ekyokubiri, Secondly, mondo baba nga nsala abaana. if at all I bear children, Sikutuma nti jangu onyambeko. I cannot send you that come and help me. Ekyokusatu, Thirdly, bw'oba tonzaalanga mu mwoyo, if at all you're not my spiritual father, tolina buyinza buŋŋambe ekyokukola. you don't have the power, the mandate to tell me what to do. Anzaala bamuyita Pastor Kayanja. Pastor Kaka is my spiritual father. Yazze wano. He came here. Laba ennugu. Now see those who are envy. Who are envy. Bw'olaba takuba mu ngalo ng'omanyi nti oyo musezi yazze When you see kusera. someone who doesn't clap, no, he's a spy. Ekirala, Another thing, abantu bakeera ku makya nga balwadde bakwashako n'omutwe. people wake up in the morning when they are sick Abalala and baalowooza. trembling. Kamalire ebigambo bino. Let me repeat these Omuntu words. n'ova e Masaka, Someone you come from ng'oli Masaka, mu ngato zitafaanana. you're in the different Naye kati ng'olina types of shoes. TV. And now you have the Ng'olina television. ekizimbe mu Kampala. You have the building in Nga Kampala. waliwo abamaze mu Amerika emyaka 10. And there are those who have gone to America for 10 N'akomawo years. nga n'ekkanisa gy'alina tagimalanga. They come back and even they Oyo don't lwaki preach the tabe church. n'ennugu? Why won't he be jealous? Bino byakwogerwa wano. These things have to be spoken out here. Naye basse wano. The one who is lying Abadde there, abyogera. who are speaking these things. Kino kye mbagamba. So this is what I tell you. Be proud of who you are. When you meet him, Be proud of what you are. when you meet him, And be proud of what we are. era when you meet him, Buli kika kirina omuziro gwakyo. every clan has its own. Na kino ekika kya wano kirina omuzira gwakyo. Even this clan also it has its own. Bw'oba oli wammamba, If I told you I'm from the Mamba clan, I am from the next clan. Just leave me alone. njagala kwebaza Katonda. I want to thank God. Mbakubira omulanga. This I urge to you, Nti omusajja oba omusisinkana. that when you meet that man, Kuba enduulu.
Just shout up ogambe nti and say, woo, woo, woo. muwuyo Mubuuze munyo. mumubuule Just leave. mumubuule ne watudde mumubuule Represent demons. omuntu alwanana n'omuntu atasobola kwewozaako oyo bakuboola Someone who hates someone who cannot even speak. ate gambe gwe jengo bino bitulekere And Pastor Django, leave this to us. Leave this to us. nwanye ennalo okumala emyaka 24 I've fought battles for almost 24 years. oyo agenze Now he is gone. oyo agenze He has gone. oyo agenze He is gone. naye kanjogere But let me say, n'ogamba oli mulokole you say you are born again. n'okyawa n'omulambo n'ogukyawa You even hate and hate even the cop. Are you? ajula kugenda emagomba mutugwire ne gyali He's about to go even to the grave to get him out there. oyagala okumulya tumukusugemu nanyize nnyo I am so annoyed. ennaku zino tobadde badde soogera nanyize These days I've not been speaking because I was annoyed. njagala kwebaza katonda But I want to thank God. ennaku entono yaliwo twasisikana The few days he was still alive, we ajanambya ne met, musumba jengo came to speak Pastor kati bale ne Django. pasita mondo So I would, yeah, nitwogera we spoke. twogera ebigambo bingi We spoke many naye words. nina kyenjagala okwogera But there's something I want to say. mukama yeebazibwe Praise the Lord. omusajja ono ali mu ggulu This man is in heaven. ali mu ggulu He is in heaven, eritali lyebwayise which is not in ali mu Christ. ggulu lya yesu He is in heaven where Jesus belongs. Kidamu, ali mu ggulu lya yesu He is in heaven with Jesus. mbasabidde I pray for you. katonda abanyweze May God strengthen you. ekigambo ekisembayo The last word. ono ng'amaze okuvaawo After he has gone, yesu katamiridde wano Jesus is standing here. jangu osabe Come and pray. jangu oyimbe Come and sing. bw'owulira ng'ennaku ekuluma When you feel you have sorrow, ng'ojja ng'ozirira muno mu kyaki you come and dance here in church. ng'odda yesu And go ng'akusumuludde back and Jesus will set you free. kusoma jengo Pastor Django, tesaagala nkusuubiza ebyabali I don't want you to promise those who promised nawe. you. But I'll be with ebyo you. bya kituuti wano These are on pulpit. naye ffe tuli balwanyi That we are warriors. ate nkubulira tuli balwanyi We are oyo fighters. akuliranye akubuulire Let the one who is next to tell you. negiba myaka 2 nkulwanyisa mpaka lwe nkuteeka If wansi it is 20 years, I'll fight you until I pull you down. ne bwe giba myaka 4 Even if it is 40 years, neseba katulo I don't sleep. mu saa 24 nebaka mu saawa 6 24 hours, I sleep in 6 ate hours. nazo nzebaka misana And I sleep during the time kujja kuwa buli kakodyo konna to come and give you all the technique. church politics Church politics. nga pasita akwata bukwasi bayibuli The pastor touches the Bible. twamwaniriza mu kisaawe We welcome him in the ground. ono ajja kutegera kye tuli He will understand what we are. mwabakkiriza ba wano mukama abawa omukisa The believers of this place, may God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Giant. oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV